tubaniriza mwenna ku Volongoto mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Dr. T Amale ndi ne Pastor Asha tuze kwogera ku nyege nyege. Nyege nyege kutte wansi de waggulu. Pastor Asha abalabi ba Volongoto babuze. Yes, abalabi ba Volongoto, praise the Lord, praise the Lord. Muri mutya mikwano. Shalom, shalom. God bless you. Mikwano tubagala nnyo. Yes, doctor. Nyege nyege kitegeeza ki? Nyege nyege tubanjudde nti olichi walwasa singola sasa kulaba akulaba n'obuntu mbulago enzo kuloza olicheka uma obanga ogabe ddagala well basically moyo gwaffe gwa ggwanga tuli bana ba Uganda and we love our country but of course this was a prayer show lugero lwaffe tulukozesa kuva mu byawandikibwa era mu culture yaffe HUDI. Yes, tulikosa tu for many purposes. Naye ntera nnyo okulwesala ku Volongoto. Kubanga tuba tulina okuyisawo ebimu ku by'Obwakabaka. Nyege nyege kyeki? Nyege nyege, this is a Swahili word I think. Basically it speaks of a lustful, sexual dance. Mu Luganda? Enneeyisa oba nyege nyege kigambo kya Luswayiri ekitegeeza era nga bw'okiwulira nyege nyege ekitegeeza amazina agali lustful simanyi gwe obuseegu obugwenyufu kubeera mu lugola olaba agigija bugigija waliwo ne jjaji yazze ng'afuuwa nga bambadde ebintu jjaja nyege nyege so why nyege nyege why kubanga ebintu bino babyogerako ne bigenda ne ku BBC Al Jazeera ne bigenda ku CNN very big media, worldly media outlet. Yes. So why nyege nyege is a critical issue? First of all, Doctor, Uganda is a great country. Not only great in the minds of men, great in the mind of God. Uganda ezitowa obuzito bwayo buli mu God and silver. Nene mu Katonda eri mu ndowooza ya Katonda. Kati efuuka playground oba a battlefield for the spiritual realm. Ate nga tonnaba kujoogerako yokka esangibwa mu kituyita East Africa. Kubanga Africa nga semazinga ali mu byawandiika mu ngeri ez'enjawulo era mu myaka gye tulimu in the present times Africa erina obuyite. Tuyinza obwogerako edda naye kyokka buli kintu ekirina obuyite obuyite bwayo bubeera okuva mu lubereberye paka mu Revelation bubeera mu kyetuyita temple kati kanisa yeekaalu kubanga east or west mu Katonda the temple is the best kati mu yeekaalu waliwo kyetuyita the directions of the temple north east west directions basically nga tulina campus yaffe ya bulijjo kati ogero sanga nti mu Africa tulina kyetuyita East Africa kati revival bibirikale bwe beera yakutandika obanga ine onoogiraba n'ogamba yiri egenze olina okwetegereza East. Revival always begins in the East. Kati ekyo kikulu nnyo kati bw'odda mu Africa and even the Garden of Eden was in the east of Eden. Thank you. Kati ogero sanga nti bw'atyo Katonda bwe yateekateeka ero tujasoma ebyandikwa bingi munafu baba byagatuso okolayo ko program nitubimuwa ebyandikwa bingi ebijja okutulaga nti revival buli kiseera ebeera mu isimu STA waliyo ebika mu numbers 2 waliyo ebika ebyewuunyisa ekimu muva Zebuloni tulina Zebuloni tulinayo Yuda of course yakulembera ne tuba ne Zebuloni ne Isika kati ebika ebyo mu kigambo ky'olutalo bye bisooka okuteeka ebigere byayo mu maaso bwe biteeka ebigere byabwe mu maaso ne Katonda n'agoberera kati ku kibuuzo ky'obuuzizza lwaki nyege nyege era nyege nyege eyingirira etya enteekateeka za Katonda etukose etya mu ggwanga lya Uganda okulaba nga ne paalamenti efuuse ensonga nnene egenze kugundira ensi yonna abantu bakifudde ensonga ennene ababaka bafunye n'okutiisibwatiisibwa kubanga Uganda gavumenti erina obuyite bwayo Katonda alina omulimu gwayagala okukola mu generations zaffe zino of course we have a passing by between ezija Uganda po
poti ya muliro gwa Katonda naye ate twatwaga tuginyonyola bulungi tunaginyonyola mu context ya East Africa omuli amawanga twetolodde you see the historical events that are happening omuli Ethiopia eri mu convenato naye tujja bikolako edda to be specific ku kibuuzo lwaki Nyege nti mu kalenda ya Mukama tulina kye tuyita Rosh Hashanah the head of the year or the beginning of the year muntegera ya Katonda at beginning year yaffe je tumanyi January Gregorian yes when you follow the Gregorian calendar yes our year begins in January oh yes so when you talk about the head of the year nga tuli mu gwa mwenda we are heading to October what do you mean okay specifically that to mu calendar ya Katonda tulina calendars bili mu kituyita the Jewish calendar iwe wao kalenda za Bible Katonda ezizaala kalenda zindala ne Gregorian Katonda agisamunye ekitiibwa era bitukola mu January abisamunye ekitiibwa naye ebyo bizaalibwa nga kati twogera ku maama wa kalenda wa Bible kalenda y'Abayudaaya kati tubane tulanye tuyita civil ne religious calendar ziri bbiri ekyo ogunago muli munene naye to be specific lwaki Nyege kubanga mu kalenda ya Mukama nga 25 26 27 tugenda kubeera ne tulina omwaka omupya mu ndowooza ya Katonda mu guno omwezi gwa September mu kalenda yaffe eri guba gwa 7 okay kakati tulina mu and 7 means complete Katonda aba among many words Katonda aba azinga ekintu aba amaliriza akiwenta andi kwempya ingire mu 8 so mu mwezi gw'Abayudaaya mu mwaka gw'Abayudaaya kalenda ya Bible guba gwa 7 tuli mu yes 7 mu gwensi nga tuli mu gwa mwenda ne yanziza kati naku so mwezi nga 25 26 tugenda kuba tulina entandikwa y'omwaka Yesu ujja kulaba nga celebrating issues the Rosh Hashanah yes ate strongly mu Leviticus 23 tukole kye tuyita the Feast of Trumpet ate yembaga nkulu kubanga embaga y'amakondeere gafaanagana ne kitwaliise Nyege naye kati kino kiba kya Mukama waffe kati kiri mu buseegu amakondeere gawufuulwa okuzina n'okugenda mu maaso celebration zigenda mu maaso okusinza okw'omwoyo n'amazima nati ebintu byogeddeko pasa tubirabangako kituufu byoyogeddeko kituufu nti omanyi mu Bible ebintu mwebiri n'abantu abasinga bagabiri mu ndagaano ki nkadde oh yes kati kitegeeza nti mu buwangwa bw'Abayudaaya ate nga n'ekkanisa yaffe egobera obuwangwa bw'Abayudaaya babeera mu mbaga efaanananga Nyege lwakuba nti Nyege mazina ga buseegu naye ne bambaga ya butukuvu waliwo amazina amabi yes naga nti family enyiinyamu taata n'abaana be basanyukidde Katonda ate waliwo bino ng'ebyokwalula abalongo zina abalongo bo bina mwemula nalongo yeisaayo akeeyo n'ebirala ebiringa buseegu so kati plan ya star kwe kulemesa tuna kyagala okukola mu ggwanga Katonda alina kyagala okukola mu ggwanga Katonda alina kyagala okukola nga bw'olaba lifaanana bweti eggwanga lwakulaba kati naddala baganda bange abannuubu nga byoyogera ye talina kipya kyalaba kyonna mu ggwanga ng'obuyiza tebukoze butya tebukyuse obuyiza transition tugirimu ng'eggwanga it is a matter of who is taking the transition okay nayo subject nene we are shifting tuli mu season za succession ng'eggwanga Uganda it's clear before us it's not about NUP or NRM or any other ensonga ya Bwakabaka eggwanga lyaffe liri mu ki mu nkyukakyuka era enkyukakyuka eyo Katonda agiina mu bwongo so Nyege akosa atya ekkanisa ne Katonda Uganda may God uphold Nyege azaala enkyukakyuka embi kubanga enkyukakyuka erina okubaawo oba mbi oba nnungi kati Feast of the Trumpet tuleetera ng'eggwanga ng'ekkanisa okuteekateeka enkyukakyuka ey'obwakatonda kubanga the change is there we can't deny the succession is there from the spiritual realm kakati what is happening where in Jinja specifically ku Uganda that is the east near the waters Zaburi 29 era mama kadaga twamulabyeko awo nga yanganyenyaamu
Yeah, because to okubeera very informed, especially abantu baffe abagala mukama katonda eyo gye muli abasabira eggwanga abamu bakola because we don't know. Of course ignorance tendency for kifo mu mukama waffe. But the truth is nti nyege nyege ajja n'anyegenya thank you n'anyegenya ekyo katonda kyasobola okukola ne kinafuwa atano mwenda Isaiah n'agamba nti omukono gwange ne guyimpawa nenga sisobola naye obubi kati embaga ya mukama etuuka waliwo olina okugenda mu maaso ebyomwoyo ebyomubiri waliwo abantu abasobola okukola obulungi mu ggwanga mu mountains of influence gye bali abamu tebali necessarily born again, you know, but the changing authority is on different shoulders. Naye ogenda okusanga nga nyege nyege anyegenya mwoyo tibaliwo bazina eri ne bawemula ne bakola obusolosolo ne obukola mmoni bonna enkyukakyuka embi okuvuma okuwemula biba biwangu biba bimanifesting exactly because so what kati omutuukirivu kikyayinza okukola bakuliko abakulaba omutuukirivu yeetaaga asooka afuna okumanya because my people perish for lack of knowledge, for rejection of knowledge. Osaya 6:8 so tulina okubaga ne tumanya kati oluusi ngenda okulaba nga oluusi osomesa abantu oluusi nosoma ku inbox people kumanya tekuggwayo. But you see, when somebody has got knowledge, to know uliriza, and we need to sit down and be students of a particular knowledge. Kati choino soko kutegeera. Chamazima genyini eri gwanga Uganda. Neri East Africa because Uganda elina ekifo kyayo mu East Africa. Eyina enjawulo ne Kenya, Tanzania, Rwanda, and all those other geographical 11 countries mu East Africa. Wow. Kakati chokanga ekikolebwa mu East Africa kikosa oba kiyamba Africa yonna. Chokajukira nti ekire ekyenkyukakyuka y'owa Katonda kiri ku Africa as we talk right now. Pastor Asha mu bitonotono kwa tuyinza okusulaba nga twogera ku bya Katonda. Pastor Asha abantu bangawo bansibulira wawulira ekintu ekyenjawulo kigenda okuba mu December mu ddakiika eno. Mukama agenda kukola ebikulu. Mwebale kutwagala, mwebale kutugoberera, mwebale ku not even to share. We love you, but the truth concerning Nyege Nyege kuregwanga tegeera gwe woli yatwa affectinze damunsi y'omwoyo already mu makanisa gaffe mu companies ez'enjawulo mountains of influences ez'enjawulo awobeera there is a lot of lust amaanyi g'okwaka ganafuya amaanyi g'okukkiriza bulijjo ekisanyusa Katonda kubeera kukkiriza naye amaanyi g'okwaka gajja kuteeka ebituli mu kukkiriza and then we are unable to do what we are supposed to do. However, season ekyaliwo. We are calling you on to get the knowledge and to pray for our country, for our leaders. Yeah, the Lord bulijjo mu byawandiikibwa Mukama ajja kulyesaayo abatuukirivu. Tusabireko pastor. Wow. Let's make our word of prayer. Father, we thank you for our country, Uganda. We thank you for the different groups. We thank you for the different political organizations, Heavenly Father, that are there. We thank you for the men and women that you have staged, oh God, to be of influence in one way or the other. And we ask of you that there is a young man, a young woman watching us right now, with onto his shoulder is the leadership ability. Because change must happen in the country, Uganda. Because we are transiting from one glory to another. We bless you, oh God, who is able to raise different leaders. Therefore, we pray for our country. We pray for somebody who is watching us. We pray for those different leaders in their different capacities. We ask you, Lord, you who grooms leaders, may you, Lord, go ahead and bless our country through different voices. Oh God, from one mountain to the other, may our country be the country as it's spoken again for God and our country. May you be exalted in our country. We pray for that person who has the leadership ability but feels he is unable. We ask you, Lord, to strengthen them because all leadership comes from you. We give you all the glory and honor that we are putting down the power of lustful dances, Heavenly Father, and we are exalting you, Lord, with great worship. May true worshippers in spirit and truth be born in our country. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen.